njala munonyeze video Nobert Mao mujite bowling mutandika okugitwala mu International Criminal Court ne International Court of Justice ne mu offices zetagisibwa kubanga Nobert Mao ng'omuntu omusomi w'amateeka kimanyi bulungi nti court martial tezikirizibwa mu civilians era n'okudirenga justice for civilian that is wrong. Omwami ono yazze mu parliament n'ayogera ebigambo bitakwatagana ne Parliament 7 ng'amaze okutebolinga court martial bill ye kennyini ulya bye yayogedde. The structure of the courts martial is the general court martial, which sits here in Makindi. We have got the unit disciplinary committees that are in the front line. People who have been in the army, like the Honorable Sewungu, who was in the military police. No, clearly, because the military police is the one that arrests soldiers who have offended the law. So, apart from the unit disciplinary committee, we have got division courts martial. And then we have the court martial appeal court. Some of these courts are in the field. Mr. Speaker, let me share some of the challenges that we have faced and which have been reported. There are cases that had been substantially had and the exhibits had been handed over. Now, that means the exhibits are already in the courts. They have to be retrieved. Number two, for some of the cases, the exhibits were perishable. Number three, some of the offenses were committed outside Uganda, Mr. Speaker. Some of these offenses were committed in Somalia, in DRC, South Sudan, Equatorial Guinea. These are technical challenges that we are facing. My duty was to report that so far 45 cases are with the DPP. Now, to prosecute a case you have not investigated is a challenge, Mr. Speaker. Imagine those who investigated these cases was the army. Now the DPP has to take over these cases. It is not deliberately slow, but it has got to be thorough. Lastly, the 423 cases is for the information of members to know that the files that have been handled by the courts martial and where people have been remanded in our prison services, number 423. We can even put that and juxtapose it with the overall information of the criminal justice system, Mr. Speaker. As of 12th January 2025, the criminal suspects that are undergoing trial in the whole of Uganda in 254 courts are 25,397. And criminal suspects on remand without trial are 12,809. Eyo tetugenda ekibuuzo kiri nti mukulu Nobert Mao kanjogera mu Luganda kubanga olumanyi. Muntu yandibadde akubuuza lwaki waleese bbiiru eyo singa court martial yabadde mu mateeka. Kooti ensukkulu ekulibwa Chief Justice Winyiddolo yasalawo n'egamba nti abantu ba bulijjo tebakkirizibwa kuvunaanibwa mu kooti y'amagye. Kiba kikumala ggwe ng'agamba nti yasoma obutaleeta bbiiru egipresentinga kubanga ogambye gwe kennyini mu statement zo nti military police ye handling okukwata abasirikale bonna abazizza emisango. Military police ye vunanyizibwa okukwata abasirikale bonna abazizza emisango babatwale mu court martial for disciplinary. So who's responsible to arrest the civilians bamu trying mu military court? Nobert Mao ogambye mu statement yo mu birio gy'otobelinzi nti military police yevunanyizibwa kukwata abasirikale bonna abavunaanibwa batwale mu military court. Neffe kyetugamba si ba civilian kukola kikukwatibwa kutwalibwa olw'ensonga ani avunanyizibwa okukwata aba civilian si police.
police eri under Minister of Internal Affairs. Minister of Internal Affairs eri under the Constitution of Uganda that emisango gyonna police gyewabira bannansi ba civilian jigenda wa DPP kati emisango gya court martial jigenda kuba jiyita wani kubanga DPP ali under government ngali under civilian court kati mweya mwani DPP wa military court martial asigala DPP yomu oba yawukana nga mwino mu military court njagalo demo bibuuzo ebyo byenkubuuziza wano njagalo nze ebibuuzo byenkubuuzizaawo ogambye military yevunanyizibwa okukwata abasirikale bonna batwala muki mu kooti y'amagye kati mu military court bannayuganda batwalibwayo ani avunanyizibwa bakwata era emisango gyabwe ani awandiika fero gitwala mu court martial ani awandiika emisango gy'aba civilian obatwala mu court martial era ni abakwata kanfundikire sijja kuwabudde mwenye mukulu Nobert Mao ku myaka gyo neggwanga lyolimu Museveni alifugidde emyaka 4 mu bugubi okubba n'okutemula tokimanyi nti ekiri atabala kyekiri anasigadde waka ate bwobwanga ogoba musajja muno lekanga mwezi nakuza amateeka gonna Museveni gakuwadde okuyisa gagenda kudda nayo gakwate kubanga jjukira naawe omu kwabo abasindikibwa eggulu okukola investigations ku Koni ne mukizuula nti Koni ye Museveni n'okizuula nti Koni ye Museveni n'ogaana okuwa ripooti entuufu era Museveni akumanyi nti okimanyi nti Koni kiwaani kati gw'osubidde naye engalabi y'omutwe gy'oyita emboona nti ogenda kusurvivinga regimu ya Museveni. Museveni taleka bujulizi kubanga akumanyi yogolimu olya buli sente okumanya Museveni abamanyi mwenna bulira bulungi okumanya Museveni abamanyi mwenna nabuno obubaka yabadde abuweereza mmwe so si bantu bonna abalala bonna buli muntu yenna agenda Museveni n'akuwa ssente nga era kyakutuma omukolera nga tekiri mateeka oba ovuma muntu oba owamba muntu oba omukonjera oba omukola ki oba okuyisawo etteeka lyonna effu kitegeeza aba akumanyi nti you can be used wano bwe yayogedde bw'ati mwena muli bwavu wali bamanyi kubanga omwavu akolera omwavu so you are desperate people you are desperate so because you are desperate you can be hired by anybody get of men get of me good kwesidi ugenda ku ready mufuse ba mercenaries abasirikare abapangisi so mwami Nobert Mao ndowooza olidde statement gw'oyita mukamaawo akugambye mwenna muli baavu mukozesebwa muli bamashinale omuntu asobola okuhayalinga okukola kyayagala kati Museveni yakuhayalinze oleete biiru eyo naye nga mu constitution high court yagoba military court martial tiba civilian balina kukulaki kutwalibwa mu civilian courts kati gw'oleese otebolinze ekintu naye nkubuuza ebibuuzo tojja kufuna ansa yabyo naye nga nkubuulira kyonna abayinza n'osookera mu military court eyo after passing that bill ayinza okuba omugwe ku ggwe bwe wanga tebakusse kubanga essaawa yonna bayinza okujjawo naawe awo tuvuddewo tukyayite eno wansi mpolampola kubanga njala kubiyitamu